Tubanirize ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribing ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Leero nkuleetedde ekikajjo. Tugenda kwogera kikajjo gwe mukwano gwange atugoberera. Omulamwa gwa leero gugenda kuba gukwatako kikajjo. Kati gwe mukwano gwange nga tolina oba ng'ekikajjo kiraba ng'ekintu eky'okuzannya oba just kulyako buli. Mukwano gwange ngenda kuba nkusaba olabe vidiyo yaffe eno mpaka gy'eggwera. Ojja kuba oganyulwamu mu vidiyo yaffe eno eya channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Ngenda kusaba osubscribing oba okyagadde ne vidiyo yaffe eno ogiwa ekigalo era okomentinge kwotategedde gwe mukwano gwange atugoberera. Kikajjo gwe mukwano gwange kijja kuyambako okukuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi era n'obutakogga, okukogga ebitaliimu nsa oba bitaliimu mulamwa gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Kijja kuboostinga immune system yo okuba nga ekola bulungi. Ekikajjo kifuula juice ow'ewaka ng'ekyokunywa kuba kikola ku lususu. Kiboostinga amaanyi kubeera nga olina amaanyi gwe mukwano gwange, nga oba ogenze ku mulimu obeera n'amaanyi, tobeera munafu. Kiyambako ku nsigo okubeera nga nnamu. Kigumya amagumba n'amannyo okubeera nga bigumu bulungi era nga biramu bulungi gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Kiyamba omukyala ali olubuto okubeera nga ali safe bulungi, nga yeeyagala bulungi n'omwana we amuli munda singa oba okozesanga ku kikajjo gwe mukwano gwange. Kiyambako ekibumba ky'okuba nga kikola bulungi singa oba olidde ekikajjo mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Wadde okimanyi ekikajjo kiyinza n'okuyamba okuvaako stress, kiyamba ku liver infection. Mukwano gwange kijja kuyamba okuwa amaanyi, kirwanyisa enzisa embi gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Singa obeera ossa bubi, ekikajjo kijja kuba kikuyambira ddala kuba kiteeberezebwa nti kiyambako ne ku balwadde abalina UTI gwe mukwano gwange. Kijja kuba kikuyambira ddala. Kijja kuyambako okuba nga omutima gwo gukuba bulungi era nga gukola bulungi. Kiyambako okubalansinga sukaali. Kiboostinga immunity system yo okuba nga ekola bulungi. Mukwano gwange afollowinga channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Ndakusaba osubscribing nabe nga nkuteerayo vidiyo endala eri mmwe abaami abalina enkwanzi entono, abatafunisa bakyala mbuto era n'omukyala atafuna lubuto. Ogenda kuba okozesa otya ekikajjo kyaffe kino okuba nga obeera mulamu bulungi era nga osobola ofuna olubuto wonna wolwetaagira, oba okuyambako okugimusa omubiri gwo okubeera nga mulamu bulungi gwe mukwano gwange afollowinga ku channel yaffe eno. Ndakusaba otuwe subscribe era liking ku channel eno. Bagiyita Wejjanjabe 01.